Omulodi w'ekibuga Kampala Salongerius Lukwago olunaku olw'eggulo yalaze ng'embalirira y'ekibuga bwe yasaliddwa okuva ku nsimbi obuwumbi 916 okudda ku buwumbi 720 mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2026-2027 ekyali mu bubage ensimbi zagamba nti ntono ddala ezitasobola kumala byetaago bya kibuga. Tule mu budget yezo naye ekyatumazeeko ebyewumbula kwekusanga nga budget bagisaze okuva ku biliyoni 916 ono era yeewunyiza ababaka 10 abakiikirira ekitundu kya Kampala okubanga teboogera ku nsonga eno mu Paalamenti gye batuula. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti Joel Ssenyonyi era akiikirira ekitundu ekya Nakawa West awamu ne Ronald Nsubuga bali mu ezo owa Nakawa East era omulodi wa Kampala omulonde baanukudde ku nsonga eno. Ensonga za Kampala tizijja gonjoolebwa nga ono anenya ono anenya oli. Ffe mu Paalamenti buli mwaka tufulumya kye tuyita ffe ku side gye nkulembera alternative ministerial policy statements ne alternative budget era tuli mu budget process yemu kye tuliko ne kaakano nga tugamba ki ku Kampala tugamba era kye tugenda okuddamu okugamba mu budget process eno gye tulimu sente ezisinga gavumenti zeefuna revenue ezisinga zonna ziva wano e Kampala era tuze tugamba nti toyinza kukama nte naye ate nga togiwa muddo togiwa byakulya nti Kampala bagikama omusolo ogusinga guva wano e Kampala naye ate tulina kyamaanyi ky'ogiddiza enguudo ziri mu mbeera mbi akasente tekateekebwayo emyala giri mu mbeera mbi kasasiro kati ennaku zino ensangi zinaagwira n'abantu n'abatta ebituze tubyogera era tugenda kusirika so kati oli bw'agamba nti tetubikoonako nedda ekyo si kituufu. Okyokuteekateeka bajeti ya Uganda era nga buli mubaka wa Paalamenti alina obuvunaanyizibwa. Obuvunaanyizibwa n'obusinga bubeera mu committees kubanga mu committee gye tufumbira bano gavumenti ereeta indicative figures era kati eziriko ze indicative figures ti mu ndowooza yaayo yo nga yo erinawo ssente bwe ziti era ezitemeteme bweti naye ne tujja mu Paalamenti okubaganya ebirowoozo nti gavumenti kwetadde ssente we watuufu nti tutereezeemu wano ogwo mulimu gwa Paalamenti ogwa appropriation bali batuwa proposal. Ssenyonyi ategeezezza ng'embalirira eno bw'ekyali mu bubage era nti bagenda kufuba okulaba nga tesalibwako nsimbi olw'ebyo ebyetaagisa okukolebwa mu Kampala ebingi omuli okukola emyala n'ebirala. Nti tetubikoonako nedda ekyo si kituufu era tujja sigala nga twogera ku nsonga zino naye obuzibu bwe buva obuzibu bwa Kampala bwe buzibu bwa Uganda nti twasalawo nti ensonga ez'amakulu tetuziwa makulu tubeera mu budget process tugamba Kampala tujongere ssente tuzimbe enguudo tukole ku byenjigiriza tukole ku byobulamu si mu Kampala yokka naye mu ggwanga lyonna naye bannaffe tebabiwuliriza abakulembeze buli omu atukiriza obuvunaanyizibwa bwe yes nga bwe twogera ku nsonga zino alternative budget ministerial policy statements alternative budgets mu Paalamenti naye n'obukulembeze bw'ekibuga ate buleke kufuna gwe bunenyanga nabwo oba oluusi tebutuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe. Kati obukulembeze bw'ekibuga bwe bugaba building permits omuntu lwaki omuwa olukusa okuzimba ekizimbe nga takuwadde bulungi pulaani emyala amazzi bigenda tambula bitya parking ekibuga tekikyalina parking abantu bazimba ebizimbe tekuli parking naye oluusi ajja kuteekayo pulaani nga ground floor ya parking naye bw'atandika okuzimba n'aga nti alwaki nfiirwa akasente wano mbadde ngenda oteeka parking nawo kantekewo obuduuka kakati mu obukulembeze bw'ekibuga mwe mulina okulondoola ensonga zino okumakinga sure mu supervisinga awalina okubeera parking ebeere olwaki temukikola. N'omubaka bali mu ezo alaze enteekateeka ze balina okulaba ng'embalirira ya Kampala tesalibwako nsimbi. Tulina budget committee yemaliriza budget tennaba kubaako ne kyekola ng'ogamba tebatuwadde ssente ntono nedda tugenda kulwana naye kisinga obukulu ne ssente entono ezo okuba nti zikozesebwa bulungi tubawadde biliyoni 956 ndowooza wemba ndowooza bulungi bakakozesako biliyoni 916. Mu ngeri y'emu bano bavumiridde ekyakoleddwa okumenya ekitundu eky'akatale akasente bali ku ddembe. Akatale k'owino ensonga zino si mpya ebbanga eryayita baayokyanga kwokye oli bw'abanga oba oli awo alina ekitundu kyayagala okusalako mba muli awo nti omuliro gwakutte gwayokeza ebintu by'abantu
mu kifo ky'okutereeza embeera eyo ate mulaba bibaati bye biyimuka oli n'ateekawo ekizimbe kye. Kaakati baagamba nti tegujja kuba muliro, tujja kutwalayo bigreda bimenye. Nalabye abakulembeze mu KCCA nga bagamba tukyanoonyereza n'ebirala bwe bityo, mukakasa mukyanoonyereza, mumanyi bakola bintu bino. Really oli najja ne zigreda n'amenya ekizimbe kiramba. So kuba kwesuulirayo gwa Naggamba. Kati that is criminal, it is murder. Otegera bulungi nnyo. It is criminal, it is murder. Omubaka bali mwezo asabye akulira KCCA Sharif Abuzeki okunoonyereza ku kyabadde mabega w'ekikola kino, era n'ayogedde ne ku nsonga ez'ettaka ly'essomero erya Nakivubo Settlement n'awera okufaafagana n'abeesibiridde okulyezza. Nasabye Idi anoonyereze ku Market Master. Market Master ayinza okuba nga yakozeseddwa omugagga yenna okulaba nti alabula abantu bano baveewo. Nakubye ku ssimu ya Market Master nga tagikwata. Naye njagala okwebaza Idi nti ekiro ekyo Idi yaswinging action n'agenda n'ayimiriza n'akwata ne bitrakta gye biri bikwate. Teyakomye kuyimiriza, yakeesezza ku makyanga akyali awo. Era n'akwata n'ababadde bavuga tractor. Era omusango gye guli gwabadde sanctioned yesterday. Nsuubira nti baleke batwaliddwa mu kooti, batwaliddwa mu kooti gulo, batwaliddwa mu kooti leero. Ne bayita Nakivubo Settlement. Abakulembeze bonna abasinga obungi balabika nti baagala okwekkiriranya ku ssomero eryo litundibwe. Naye tuba nga tunoonya amasomero, tunoonya ttaka lyaggula kuteeka mu masomero, kati ate ogamba otandika okutunda essomero. Maido John yakusakidde eggwira lino ku KTV Amalindire.